kumulema ekibera kiri nti kumuleme bannayuganda batunulidde ekkooti enkulu era abalamuzi abo bwe banakola nga bannayuganda kyebeeralikirira then eyo levo ekyomukisa omulungi tujja kuba tugimaze ffe ng'abantu naye okusingira ddala tuba tudda mu court of public opinion. Ekkooti esembayo y'abannayuganda kuba ne mu kisemateeka waffe ennyingi esooka egamba obuyinza bwonna buli mu bantu. Naye njagala nnyo omugigi gwaffe gujjukirwe ng'omugigi ogwagoberera amateeka wakati mu kusoomozebwa. Njagala tujjukirwe ensi yonna ekimanye titwayita mu buli step. Era bwe banaalema okulaba amazima ng'abantu amaaso miliyoni 9 bwe bagalaba then ensonga eyo ejja kukwasibwa abantu. Era nkakasa bannayuganda tebasalangako kikyamu era tebajja kusala kikyamu. Kyenjagala mumanye emikwano gyaffe nti twawangula. Honorable Nambozi akyogeddeko. Njagala nnyo okwebaza bannayuganda bannaffe abali wano mu Uganda n'okwetooloola ensi yonna. Kyali tekibeerangawoko okusobola okuŋŋaanya obujulizi in terms of declaration forms mu ggwanga lino lyonna lyonna. Mwami Museveni yafuba nnyo okutubuulirizaako n'ogamba bano bakola naani era mwalaba baakwata campaign team yonna kati yeebuuza twakikola tutya. Mwami Museveni yeefuula muyaaye naye ate ffe twasooka kubeera bayaaye. Eyo nsonga lwaki basebo ne banyabu twasobola okuteeka ba agent kumpi ku buli polling station mu Uganda muno. Polling station 314. Namwe sijja babulira ngeri gye twakikola kuba tukyazanya firimu nnyingi bwe zityo. Eyo bagiyita Robert style. Era twasobolanga tuyambibwako bannayuganda bannaffe bali mumwe. Ngera Honorable Nambozi bw'akyogeddeko bangi ba business people tebagala kwogera mannya gaabwe abatuyambanga. Netusobola n'okumakinga sure buli mwana waali wakiri tufacilitatinga abeere n'50,000 z'anaalyamu ekyemisana n'50,000 z'anaalinnyamu bodaboda okuddusa declaration form eyo ogituusa baalina okugiteeka. Kyasanyu nti ate mmwe ab'emukono n'akasente kalina okutambuza abantu ate mmwe abakulembeze mwe kennyini mwagala gaapu eyo. Ekyono kya muwendo tisente zate zaalina okukuuma akalulu kati ate zirina kujjayo baana baffe mu makomera. Mulaba ebintu Katonda babikola. Obeera ano nga weeyaguza bujoga kakati bannange eri mutwe ng'alyanya n'alyaki mu kkomera. Ate bano bwe baasibira Arua bagenda kukola batya ab'emukono ne bazikomyawo nti ate twazikozesa naye omulimu twagukola. So mwebali nnyo mwebali oda. Njagala twana omukisa guno okwebaza mikwano gyaffe bannayuganda abo abakola obwa seculiko mu nsi z'Abawalabu, abakola obwayaaya, abasiiba nga batiiya bitiiyo muzira, abannayuganda bwe bakuŋŋaanya $1, 100, 2 ne bazituweereza ne bagamba baana baffe mulwane tusobole okukomawo waka nga ddala waka. Era bwe batuyambye okukola omulimu ogwo olwoka tubeewa abannayuganda. Mbadde mbategeeza nti twasobola okuŋŋaanya declaration forms zonna. Era Mwami Museveni mu butiitiizo bw'enjawulo ya deploying amagye n'efuuka military operation ti n'olunaku lwaleero lwennyini bakyalonoonya abaana baffe ba agents nga bagenda babazinde waka. Bwe balumbagana ne batega makubo ne batwakingira ku masimu babakwata ne babajjako ne batuwambako declaration form kumpi mutwalo mulamba. Naye njagala okubategeeza ti mu ngalo zaffe tulina DR forms emitwalo emeka. Era tujja kufuna omukisa ogupresentingira ekkooti obukakafu bwonna bwonna nti twawangula Mwami Museveni. Ng'ogyeko obukakafu nabo bwennyini bwe bamanyi. So njagala mubeere confident mikwano gyange. Era eri mu ngeri gye njogera nammwe abakulembeze bakozesa mmwe okubaanafuya mentality okubalowoozesa nti Museveni teyawangula. Museveni teyawangula, twamuwangula clearly. So be confident about your win. Don't settle for less. No, don't settle for less. Twababulirawo mu ntandikwa ze kyandeeta wano sijja sikufuuka president kujjako nakyemalira. Ogwo gwe mulimu gwange. Era gwe mulimu gwe muba mutambuzi nga wakati mukola emirimu gyammwe gyonna wakati mu kutuukiriza obuvunaanyizibwa bw'abakulembeze. Njagala mumanye nti ebifo abantu mu bye babataddemu tebirina nnyo makulu nga tukyafugibwa nakyemalira. Nze ne Honorable Nambozi tuli ba MP tutula mu parliament ne parliament yaffe yafuuka rubber stamp
Parliament eyisa buyisa biragiro bya Museveni byamaze okutuula n'aba NRM caucus. Era namwe nga bakulembeze bagenda balwanyisa nnyo. Njagala obasaba mukolere abantu. Mubere abakulembeze abo betubadde nga tusuubiza abantu. Uganda empya etandikiremu ebyo ebitundu bye tununudde nga bwe tutoba okuginunula yonna kuba tugenda gyenunula. So basaba mutandikirewo obuvunaanyizibwa mikwano gyange. Temubeera comfortable. Tebabawadde bwami. Guno omugigi gwaffe kwe tubatandikira okulaba ebifo bibataddemu ng'obuvunaanyizibwa. Babawadde mulimu, muli bakozi b'abantu, temuli babosi b'abantu. Oyo wa boda gwolaba, oyo asiika chapati gwolaba, oyo akola mu katale, oyo ye boosi wo. Ffe tuli ba servants. Era njagala okubasaba ekyo kye muba mukulembeza mu mirimu gyammwe. Buli muntu asanyuka nnyo nga bamuwanyeeko ne bagayo oli w'amaanyi. Kisanyusa buli omu, naye njagala okubajjukiza mikwano gyange ti abantu tebabalonze just ku lwange, nange tebanonda ku lwange. No, abantu batulonze olw'ebirowoozo ebyo bitukiikirira. Number 1, okubagamba nti tetuze kubeera bakama baabwe, be bakama baffe, tetuze kubeera abaweereza baabwe. Ne batulonda. Batulonze kubanga twabagamba bo amaanyi gaabwe ge maanyi gaffe, be just tuli instrument. Tuli okuŋŋanya ddoboozi lyabwe ne batulonda. Era nakigambako abakulembeze be nasenga okusinkana nammwe mbagamba nti mukwano gwange njagala okuba akafaananyi ennamba y'abantu abakulonze. Buli wozibya olunaku baliri abalabala abantu abakulonze, weebuze ekibuuzo nti olunaku lwaleero essuubi lyabwe ndyongeddeko ki, progress yabwe ndyongeddeko ki. Kikulu nnyo. Tulina okuredefininga kye bayita leadership. Let us offer leadership all along the way. Tetunaba kutuuka gye tulaga naye ne wano we tuli n'ebifo ebyo bye batutaddemu tubeere option. Museveni bw'abadde nga abantu abalala bonna bazzenga agamba nti awangula, oba oliawo tebabadde na mukisa nga gwe tulina. Already tuli functioning government. Mutandike okufunctioninga nga government, nga alternative government. Seno ndina confident nti omusajja gwe bayita Museveni obanga tono nnyo agenda kuba takyali president. So nze natandise dda n'okubatunulamu ani asobola kino. So bwe muba mukakalabya emirimu gyammwe mugikakalabye n'obwesimbu nga mmanyi nti abantu babalaba abo abalonda era be mwagala muddemu babalonde, naye nange kennyini abakulembera nange nkola ki? Nange mbalaba. So mikwano gyange tujja balabira ku mirimu gyammwe, tujja balabira ku bikolwa byammwe, naye okusingira ddala abantu bajja balabira ku ntambuza yammwe ey'emirimu. Nze nno njagala nnyo okwebaza enkwatagana eya Honorable Bakaluba Mukasa ne Honorable Nambooze balamu bali tuweesa kitiibwa. Nze ng'omuntu nga mbeegomba nnyo era kyasanyu nnyo okulaba nti emitwe egy'ebiri egy'enkizo kati giri wamu. Okubabdetinga ku nsonga y'ekkooti, twagenze mu kkooti naye mbategeezeza tulina clear evidence n'omuzibe gy'alaba. Era ekkooti twagisabye ebintu bibiri. Twagisabye esazeemu okulangirwa kwa Mwami Museveni. At worst tuddeyo mu nsiike. Tuddeyo mu nsiike ng'amagye gavudde mu by'okulonda, nga tewali byatiyagaasi nga abantu bebasula akalulu, nga bannamawulire tuba ne TV toziggyeko n'amasimu gaffe togaggyeko. Ate kkooti ne tugisaba ejjukire nti kuviira ddala mu 96 omuntu abadde akyankalanya ebyokulonda abadde nga muntu omu bamuyita Museveni. Yabba obululu, yatemula abantu, yaleeta amagye, yajjako intaneti, yakola biki. Ne tusaba ekkooti enkulu era nga tumanyi nti bwebeesala amazima ejja kituwa nga twagala Mwami Museveni bamugobe ne mu kalulu. Bannange nno bino ebintu mbirabanga ebitasoboka. Naye Mwami Museveni yasooka tu dismissinga nga tuyita bayaayi, naye kati takyasobola bbiisa Mukama. Njagala okubategeeza nti ekkooti mu Africa okumala ebbanga ddene nga bapulezidenti bazimazolinga nga befudde nti be bazifuga, twali tetukisubira e Kenya ekibeerawo, twali tetukisubira Malawi ekibeerawo. Era njagala okubategeeza bannayuganda nti ffe ababakulembera tulaba ekkubo ne tuligendamu, naye abasinga otuwa amaanyi ye mmwe bannayuganda. Mukunge abantu bammwe bagoberere ensonga eno, terinnaba kuggwa.
bajja kufuba nnyo okuteekawo emboozibozi kana akalulu baagala kadde emabega waffe tugende mu maaso tewali mu maaso gye tulaga bino tebinaba kuggwa kisobokera ddala era kigenda kubeerawo Mwami Museveni bino byabakama bye yalangira bisazibwemu ekkooti enkulu tuddeyo mu nsiike ekyo ekkooti bweremo kiwa bannayuganda bajja kukyewa kubanga ensi y'abannayuganda tufubye okuuma obuntu bulamu tufubye okunga abantu baffe okugira nga batudde ku busungu naye njagala okubategeeza nti nkimanyi nga bannayuganda bonna bwe bakimanyi nti si basiru ate si banafu eyo ensonga njagadde ngitanye bulungi njagala okwogera ku nsonga eno wammanga Mwami Museveni namuwulira mutundi obutali bumu ekitali mirundi ebiri yensonga lwaki abantu tebamulonze naddala wano mu Buganda obusosoze mu mawanga n'alumbagana n'ekereziya n'agamba ensonga lwaki tebamulonze kubanga ababuulizi baddanga mu kyaki ne bavumirira ettemu lyakola ne bavumirira obutali bwenkanya bwakola n'ebifaanana bwe bityo kyansonyi nnyo okulaba nga Mwami Museveni ayogera ku kusosola mu mawanga kyansonyi nnyo naye fyonna tukimanyi nti Museveni takyaswala aswaza buswazi mu Uganda mwenna mukimanyi nti emyaka gino gyonna Mwami Museveni abadde nga wangula wano mu Buganda ayagala kuŋŋamba nti abaganda baadde tebeesimbawo mu 96 abaganda bawano bawa Museveni obululu nga yeesimbyewo ne Ssemogerere n'awangula ne Ssemogerere bwalondera lwaki teyagamba nti basosoze emyaka gino gyonna wabadde ngawo abaganda abeesimbawo okuva ku Sebaana Kizito Mabedi Bwanika Mabirizi n'abalala lwaki teyalangira abaganda bawo mu busosoze abaffe Mwami Museveni mu bitundu gy'agamba nti yawangudde 10 ku 100 yo lwaki bannayuganda balala tebabalangira busosoze so njagala okubasaba mikwano gyange abasinga ku mmwe temwaliwo Museveni we yawambira ensi yaffe so njagala okubasaba nti temukkiriza buswavu bwa Mwami Museveni kugenda mu mitwe gyammwe manyi bulungi nti twawangula Museveni si wano mu Buganda wokka Mwami Museveni twamuwangula mwankole era njagala okumusoomooza bw'abagamba nti yatuwangula tugende mu kalulu nga temuli poliisi temuli magye nga internet bagigyeko tugende tulabe basobola okumpangula mwankole oba mbambuka oba ebugisu oba ebisoga I challenge him zo mu kalulu mwankole akatali mu maye katali mu poliisi yes abantu batera akalulu so ebibe byonna mikwano gyange saagala Mwami Museveni abateekemu ndowooza ye eri tuli generation ndala erowooza ebirala tuli Uganda emu tukwatagana ffenna ensonga lwaki ekereziya yavumiriranga ebikola ebyobumenyi bw'amateeka ebikolwa ebyobutali bwenkanya kubanga ekereziya yekiikirira ekigambo kya Katonda era Katonda takolagana era tayagala muntu atali mwenkanya abantu bawano mu Buganda okufaananako n'ebitundu ebirala baagala enkyukakyuka era njagala bategeeza nti naddala wano mu kitundu kya Buganda wewasinga okubeera amawanga amatalike so mukyala gwe nawasa muganda mikwano gyange gye ntambula nagyo nfiira mulago baganda abaffe mwenna abali wano abakulembeze muli baganda kati lwaki Museveni abamalira obudde so njagala okuvumirira ne sekuvumirira yenna obusosoze bwa Mwami Museveni ye olw'emyaka gye talaba nti abeera akola nsobi afaanana nga bali abazungu abanyigirizanga abaddugavu naye nga buli muddugavu avaayo okuwakanya okusosolebwa mu langi bagamba nti ate yasosola bakiyita reverse racism kati yagezaako okukola reverse tribalism naye nga bwemutunulira enkola gy'akolamu emirimu abantu baawo emirimu n'abantu abamwetoolodde okumpi kikulagira ddala nti ye tribalist number 1 so eri mwenna bannayuganda bannange abali wano naffe leero n'abali mu bitundu ebirala njagala okubasaba nti Mwami Museveni temumukkiriza kubasimbamu kubateekamu ndowooza ye
etakyalina kifo mu Uganda yaffe empya. Eno Uganda mpya twagitandika kuba bannayuganda batuwa obwesige. So temukkiriza Mwai Museveni bateekamu ndowooza eyo n'omulundi n'ogumu. Mwai Museveni bwe yali ng'alwana mu nsiko waliwo abakulembeze abalala. Waliwo kitange Andrew Takome Kayiira yali Muganda. Lwaki abaganda bawano bawagira Museveni mu kifo kya Kayiira? Ekyo kino okubagula amaaso aleme badaivatinga n'omulundi n'ogumu mikwano gyange. It is called diversion and division. Ayagala tugula birowoozo tudde mu kusosolagana mawanga kubanga ye bw'aba tayawudde mu bannayuganda tasobola bafuga. Akozesa divide and rule. Kya nnaku nnyo ku ludda lwe nti kyanaku nnyo ku ludda lwe nti yasanga twegatta dda tukolagana emikwano gye tulina mawanga ga njawulo twafumbiriganwa dda. Kati ye bizinesi ye eya 1986 yo eri outdated. Njagadde nnyo ensonga eyo ngitaanye mikwano gyange kuba Mwai Museveni bw'aba tayawudde mu bantu abagenda bateekako kikookolo kirala kya bukozi bwa ffujjo. Bafubye okututemula nga batuteekako akapande akabakozi b'effujjo basobole otukolako effujjo. Naye ekyo nakyo tukiganye, yensonga lwaki tamanyi ngeri gye tugenda muwangula. Njagala njogere ku nsonga enkulu nnyo etabanya bannayuganda bonna, ensonga ey'okuwamba n'okubuzaawo abantu baffe. Bamaama ne bataata abakulu abatusingako bamanyi kino tekitandise kati newankubadde ku mulundi guno kiyitiridde. Bamanyi nti ku mulembe gwa Amin ng'anaatera okuvaako bawambanga abantu nga babawambira mu zipijoti ne bababuzaawo ne bataddamu kulabika. Olunaku lwa leero bakozesa emmotoka ze bayita zi drone ne bawamba abantu ne bagenda abamu ne babatulugunya, abamu balabika nga bali bubi, abamu tebaddangamu kulabika. Mbadde njogera gye muli mukoddomi wange omu n'ayitawo awo, oyo nga kizibu wa mukyala wange yawambibwa ng'ennaku z'omwezi 12 January teyaddamu kulabika. Ne tumunoonya buli wamu n'abula. Yawambibwa wano ku kyalo kyennyini Magere ng'abasirikale aba SFC baze ne basala oluggi lwe ne bamukuba bubenyo ne bamutwala. Teyaddamu kulabika era twamala kusitula nnyo maloboozi gaffe. Bagenda okulaba kiyitiridde ne bamugjayo gye baali bamusibidde mu godown e Makindye mu barracks ne bamutwala mu kooti ey'amagye e Bombo. Omusango gwe kubeera mukoddomi wange. Abantu baffe bangi nnyo bazze babuzibwawo. Waliwo omu ku baana nasemba mulaba mu ka vidiyo era nkakasa namwe muze mukalaba. Omu ku baana abapangisibwa ne baweebwa ssente bagende babalage Museveni nti alina obuwagizi. Naye yalabika mu ka vidiyo nga yeesize ebirangi bimyufu ng'agamba bannange ekyokola mukimanyi ffenna tuli mukola ssente. Omwana oyo bamuyita Ssegawa Ronald. Bamubuzaawo nazemu